njagala fulufiga weekube mu mutima okasonyiwe kaleke nsaba okasonyiwe. Yes, ayina omwana oyo wasukka wayina okukoma bannange n'owulira nga ali ku magnitude naye nga Isima eyali akoze ku bintu ebyo mmanyi amaanyi ga kamera. Oluusi omuntu sikyayagala naye kamera eyina engeri gyebugumya omuntu. N'olwensonga eyo mbadde nsaba mu mutima mulungi Maama Museveni, nange mmanyi nti omwana oyo ebigambo byeyogera tebiwooma. Omwana oyo ayogera ebigambo n'akwata makula n'akwata pressure sirene natta ku genofulufiga. Naye mbadde nsaba bamusonyiwe. Okumusonyiwa kwo siyinza kijjawo, siyinza gamba nnyumirwa oba mpagira byakola, nedda. Njagala bamusonyiwe afune kibayita solo searching, ajja kwekolako reality check. Nkusaba nga presidential advisor, naye ekisinga okuba fane nti fulufiga yasiba amuvumye. Kati akakantu kakulu nnyo ku Twitter, era aba Twitter bagenda kakozesa nti fulufiga is there up in arms defending her reputation. Oyinza otya okunyonoonera erinnya Maama Museveni n'onvuma ebigambo ebitayisika mu kamwa ebinene bwebiti nga we wampulira mbivuma ddi, nga we wampulira mbyogera ddi. Mubyogere ne bannammwe abayaayi, naye oddira omukyala presidential advisor omugambe eggambo bwe riti akuleke advisor wa president. No, Facebook gaza ekisinga oba ekikulu nti fulufiga yasiba omuntu amuvudde erinnya. Kale awo nga Isima nyinza kusaba nti omusonyiwe, kubanga it is in mixed reaction. Wadde nga Sefuka ayogera bubi, naye ate wekijja kwamusiba ensi eyina pikica ndala gyejja ofuna. Bajja lowooza bawagira Museveni bwe muyina eddembe okukola ekintu ekyo, kubanga ono omwana muto tuyinza obbuuza pulezidenti yagirabira ku baani? Nga bagamba ichuli temwamulaba, era ezo vidiyo ezange zo temuzikoowa, muzijjayo neweneetonda emirundi emeka. However, njagala gamba abantu mwenna abato, ebyo ebintu byonna bimulabye before nga tukola, nga bakola, nga baakola, bivuddewo. Amateeka gazze, bajja kukwata. Sengeka ebigambo bulungi. Nange olaba byali binsobako nenfuna contracts zezinkuuma kuba kamera ekyamusa. Mbadde nkusaba fulufiga mu buwombeefu Maama Museveni bambi sirabanga ku Sefuko simumanyi bonna nange mbalabire waliwo ali enkoka nsanyusa bannaye n'obuuso meketeeko kakatwa abaana ba TikTok bayina ebiteekwa nefense kuba ali awo galibindi aliteeka wano n'akyusa omumwa n'alyoka ameketa enkoko waliyo mikisimu zifaananya. I like them, but ekyokuvoola abantu sikikkiririzaamu. Era Sefuko njagala weddeko. You are good, you are young, you are able. Osobola okukola ku TikTok, olina following y'amaanyi. It can be even very beneficial. Zitandise okuvaamu ssente. Saagala oyogere obenga oli eyasooka ku internet n'ayogerera ebbanga ddene internet n'emusala lwakuwemula. Kale njagala weddeko, okyali mwana muto ate oli wakabi bakuwadde amatu. Tofa ku bantu, you are going to suffer a setback. Kano koofudde ke bakusibyemu onoogenda oga Facebook azigaza Doniasi yonoomudda ati waliwo omuntu wenda basimanyi Doniasi simanyi kama Asha simanyi njagala nnyo Kifibi kinsanyusa naye nkirabalaba mu TV. So I like the thing. TikTokers love you so much. Naye mweddeko ebintu byovuma abantu byaggwawo woolabira nti byaggwawo eyali queen waabyo yasiba abantu tudde. Kino kikulaga ki?
ebyokuvoola abantu byakola ki byesonyiyire ddala okitegeera naye nga fulufiga weekube mu mutima olaba onyiize bwotyo abantu bayinza okutaagiga vidiyo ng'eri nga bibiri njagala weekube mu mutima omwana oyo omusonyiwe wabula omubuulire nti kino ekikolwa kyokola si kirungi ate kikome ku ggwe era ogendeeko oyiye kontenti omupya oba olya mmere nga mikisi muzifane gwomanyi naye nga kyenkusaba bw'ova mu komera oba ku police station weddeko awo tetuvuddeyo tuvuddewo mbabuulidde ku Buganda Land Board mbabuulidde ku Dr. Besigye mbawulidde mu byobufuzi nti waliwo okufuminti okwerekereza n'okufiiririra abanabyabufuzi be tuyina basobola kwerekereza tebasobola kufiiririra kyova olaba njagala nnyo Ssemujjuŋŋanda avaayo n'ayogera amazima nagaa mu butuufu ffe tuli ku leve ekola ki eyeerekereza erumirirwa naye tetuli ku levo efiiririra tetusobola fiiririra muntu abanayuganda temusobola kwerwanako nga temusobola kukola massive mobilization ng'eno ebadde mu kukola ki mu kulamaga you can't awo gavumenti zisigala nnywevu nemuwoza mutya simanyi era gavumenti esigala nnywevu okuhandolinga kapasite y'abazze okulamaga ne baggwawo kati abapoliisi bakola njagala otwala omukisa guno nebaze poliisi in all departments mwebale nnyo buli luguudo lwenayiseeko ng'abantu abantu mubawadde obukuumi tetulina nnyo bantu bafiiridde mu kulamaga tulinayo abalwadde abalina pain mbigere balina engeri gye bageze beekolako treatment balina ne prosesi yaabwe mwe bajjira nga bajja balina ebintu kati baddirayo mu mabaasi naye gavumenti ekolewo initiative obanga kwolwo wagenda bbaawo ennamugongo okulamaga wabeerewo private gundi tenti ya medication kuba muntu atambudde okuva ekisolo amagulu tegayinza butamuluma wabeerewo eddwaliro ambulance bintu bibeere organized tumanyenga no ku musolo gwe tujja ennamugongo kino tukibakubira omuki omulanga tubagamba abantu babeere mu mbeera nnungi asula ennamugongo abe ng'asobola ovaayo kyali wajjala naye bannanga olunaku lwajjo toyina wooyita kyokka ekyali wajjala gy'osula traffic jam abantu bajjudde mu makubo gavumenti abantu babanga baze ennamugongo bayingire mu nnamugongo abantu babonyeebonye bannange wadde ngera wabaddeyo okulamaga bw'oba osula nnamugongo bannange ekyali wajjala tewabadde wakuyita buwaate simanyi naye nga mukulikire eyo ddala omuntu asaana abe ng'asula awantu anyumirwe omuntu asobola n'okugamba kangene ndabe ku balamazi netusobola toyina wooyita poliisi mwakoze buli kye musobola mbeebaza nnyo Uganda Police mwakoze omulimu gwa kabi nnyo Ugandan government security gundi systems zonna kuba kati awabaddewo threat gavumenti okwejjako ogwo omukolegamu twagala bate Dr. Besigye twagala mwekube mu mutima mute Dr. Besigye bantu bangi tebajja kyogera bajja kitwala nti Besigye simanyi kubanga bakkanya dda ne gavumenti Dr. Besigye musajja wanjawulo a true freedom fighter alwana olw'abalala abalala balwana kwekkusa mbuto mubawulira balwana simanyi kibalama pate tebamuwa wadde 10 kwetuusaako byabwe naye okusanga omuntu afiiririra abalala Dr. Besigye is unexceptional jo nabadde mulwadde mwebale kunsabira kyagenda mu maaso naye oba nsemberedde ntananga ndwala bannanga omukadde kasita alwalirira otegeererawo nti omukadde oyo wiiki zino 3
ndwala byesitategeera ndwala nyeenya ninga ayina Parkinson disease sisobola kutuula wamu nti kiki ekintu nseeko oba ennaku zimpeddeko kama Katonda kanywere mu kikopo kya haamu nga sinnagenda Mariam Sweet ogamba otya oli otya mu Bayern Munchen weebala okukuza abaana weebala okwasolinga weebala okukuuma edikwota teri akuumye edikwota nga Mariam Sweet Leila Biiso Leila Twaha Gaaso omulungi Olivia Nakakande yankubidde ku ssimu bannange bw'owulira nga njogera n'Olivia Nakakande nga tolinayo Miss Uganda gw'onyumya naye ondekanga ono twogera mu WhatsApp nambuulira ba Miss Uganda we babeera banyumya batya nabo wiiki ejja tuli ffenna ku ddina mu Serena ne Olivia Nakakande zijje zindye maama nze nali njogeddeko ne Miss Uganda awo gwali oyogedde ne Miss Uganda ng'omugamba ki sia ono nno yangulira perfume ne bateekako erinnya lyange mpunya yiculibwe nkuyitako otya mu distance eri ng'otegerera nti nzija buuza babeera ku TV nange bonna bakaye bajja banneekukulukuunyako kufuna ku mpunya